Noleeta abaana b'omusajja n'obakwasa n'ebipande ebiraga nti kaakati ffe tuvudde mu musajja gundi kati tuzze mu musajja gundi nga gwomu atugaa nti maama yangu. Breaking news okusinziira ku information kutusobodde okubeera nga hatugatharinga olunaku olwaleero okuviira ddala mu mizigiti nnyingi nnyo okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda. Basheeke ab'enjawulo bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ky'omukulu amanyikiddwa nga Kadiri Ngono ye bba w'omukulu Chosen Beki. Bavuddeyo ne bagamba nti no abadde alina okuvaayo nakola ki na rebukinga ebintu omukulu Chosen Beki bye yakoze ku social media naddala nga bakwata ebipande nga balaga nti no dictator ambiri muntu mubi nnyo. Ebyo byonna byasobola okubeera nga postinga ndoze n'olunaku lw'ejjo asobola okubeera nga abalagira ddala nti no agenda paka ku NIDA asobola okubeera nga akyusa amanya g'abaana be bonna bateeke okukozesa ekajjazi. Kati wonna wennyini wenjagala mbuuze gwe mulabi waffe mulowooza Chosen Beki kyali mu kukola haji kiriko nga yagamba nti no omukulu dictator ambiri tasasula fees, tasasula rent, tasasula medicals, tasasula mmere, tewali kyakola ng'omusajja. Kati lwaki abaana babasigaza amanya gaabwe ng'omukulu Ssekajja nga yasasula fees kwa nga kigambibwa okubeera nga omukulu Professor Ssekajja yamaze dda kubeera nga asasula fees z'abaana eza mu February next year. Imagine omuntu ngoyo. Kati njagala kumendooza zammwe gwe oli ku side yani side ya Chosen Beki kukyusa amanya oba aleka abaana bere ku side yeri ebintu bitambule wena ko tulendoze mu comment section atana bakubeera ngo following ate bo maze subscribing wegate ku mukutu gwe figono video ino soko jera bireko. Noleeta abaana b'omusajja n'obakwasa n'ebipande ebiraga nti kaakati ffe tuvudde mu musajja gundi kati tuzze mu musajja gundi nga gwomu atugaa nti maama yankuza. Maama yakuzanga maama embeera gye yakuzaamu osobola okwambala n'ova wano nga toli musiraamu n'ogenda e Makka nga toli musiraamu n'ovaayo wano ne weewaana nti ngenze e Makka naye siri musiraamu ng'olwonna tukyali ku maama yankuza. Maama yakuza n'obanga otuuse okutta omusajja omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'omuzinisa amazina ag'ekimpatiira n'otuuka ku levu ng'okutte Bayibuli omusajja omusiraamu n'omulayiza okutte Bayibuli omusajja akutte Kurani nga bw'otyo maama yankuza n'obw'otyo n'ozannyira ku busiraamu mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Maama ateekwa okuba nga yakola ensobi mu kuza. Lwaki twogedde ebigambo ebyo? Abasiraamu tubagamba tulina bannyinaffe eyo, tulina bawala baffe n'abalala babafaanana. Abantu bano balina ekintu kye batembeeta. Batembeeta ekintu ekiga nti omukazi kasita akola ssente ne bw'ataba na mpisa alina kujooga bujoozi musajja. Ate naffe kitusanze omulembe guno nga tetwagala kukola gwe ne bakwata omusajja ne bakubuukirabuukirako ebintu eby'ekiyaayeyaye bitalina makulu babulako musiiga lipstick oyo owulidde kubanga tayagala kukola ali awo. Kyekintu kye batunda olunaku olwaleero bwe tubanga tetubyogeddeeko muyinza okuba nti temulina bantu bagenda kubibagamba naye kakati ffe engeri gye tuli okwo ku mutimbagano twewaayo okubagamba ensonga yonna gye tubeera tulabye ng'ensonga ekyami paka omukazi lwe yakutte Bayibuli kye bayita civil marriage. Kazi n'akwata Bayibuli eno omusajja n'akwata eno ne balayira ne bayingira obufumbo n'akeera n'ajerega omusajja gye yava n'ebifaanaganako ebyo tubagamba abakazi nti eyo si nkola ya busiraamu. Omukazi gye buva ne gye budde eby'omunju n'omuganda nti eby'omunju tebikola ki tebitottolwa. Eyo enkola gye baleese olunaku olwali abakazi babalagidde ddala nti omukazi okufuna challenge n'ogenda ng'oyogera bwogezi kati buli afuna challenge era mmwe mujja kwekanga ne bakazi bammwe nga bali ku mutimbagano nga boogera. Mmwe mubirabanga byakusaga mujja kwekanga bakazi b'abayimaamu mukole bwe muti mugenda okwekanga mukazi wa kamishana. Kino kikwata ku ffeffe n'Abayisiraamu temubiyita byakusaaga. Era tusaba minisita w'abaana Balamu Balugahala yingira mu nsonga zino. Abaana bato ba musajja gundi babakwasa ebipande ensi yonna neeraba ne musirika ne kitambula nakiwala kiyingi. Tuyingire mu nsonga zino Bahajiratifu Ssebaggala abalina ku maloboozi amanene mugambe nti no eno kali kyeri okujja ewaffe si yaffe naye bwe munaasirika insha Allah nammwe mujja kwekanga mukazi wa imaamu, mukazi wa mwazinyi, mukazi wa kamishana, mukazi wani mujja kubeekanga bonna nga bavudde kwa kati yenkola gye batembeeta. Buli afuna obuzibu akeera ku media, buli afuna obuzibu akeera ku media. Girl child tugamba nti bifu kati bane mundagirireko gundi ki
bino yebakyusa amanya kwanza already nze njagala kukyusa ndaga muntu yange ebaddeko Rebecca kukkiriza edde mmanya ga Rebecca sikajja n'abaana bange naali bakyusiriza kiba kikola because we finally got a caring loving dad. Chozeni Becky nkwise emirundi emeka ogambe uliro yagala kukyusa ndaga muntu otekeke erya Sekajja tokomye kono agamba n'abaana ba Amiri oyagala nabo batuma amanya obatekeke erya Sekajja the Sekajjaze Chozeni Becky nkwise emirundi ku social media ano fe tubeerawo umanyi tuba tuyitopika fe tukupika atene tukusuula wano ku media nze kinsinga okugitegeerako fe tukusuuta naye ate era fe tukojjirawo jangu mpola Chozeni Becky jangu mpola buli kyokola kyonna kiraga mbu gwe wali okyayagala Amiri olumwa naye guma tuula mu bufumbo gy'olaze kakkana weebulirire ng'omukyala fine oyina n'abaana weebulirire oba ogambe Sekajja akwagadde n'ayagala omwana oli okuva nga wa myezi baba kati essaawa zino oyogerako yali mu lubuto omu yamusanga mu lubuto n'amulabirira paka ku nsi kuno kwali omulala yamusanga wa myezi 3 jim n'amulabirira paka leero gavumenti bagala tuzala ba gavumenti oba aba gavumenti kubanga tebalabirira kati ekwate ssente w'omwami wange kuba yalabirira mukwano we naye nze nkugambye nti kati embaga ya Chozen mwabadde mugizize kasuku okugizira batya media yabadde egiganye ng'eganyo giwamu omwana oyo yakoze ebintu ku lunaku lwennyini olw'embaga omwana oyo yakoze ebintu nga yeeke nnyini apostinga ebintu byagira nga tolabayo babloga tokola tebitambula teki kati akantu ako akamu ako nkakasa naye yakimanya nti kano kajja kukola kekagenda owangula n'akateekawo blood kakyusiza internet tomanyi nze nazo ze ndowooza AI nga sikisuubira nti omuntu asobola okukera ku makya n'akola ekintu ekyo nagenza okulaba mu real time wali ku TV nga sebo obulasi buli awo buyimiridde ne black cards weebiri neŋŋaana naye anti kati ekyenjawulo ekiriwo kiraba ffe era tugenda kireekaanako enkya si Friday wajja bbaawo story egwawo ku Saturday endala Saturday si kiro kya leero tugende ku kirala kati ye ate akisigalamu n'abaana be. Now the internet doesn't sleep. Of course, kati bakeera ku makya kati omayinze ng'amanyi abakyala nembaga nti because I've seen nze nne basista bange nga yakeera ku makya omusajja neyekyanga neyekola byayagala n'agamba nja kutoba n'abaana bange okitegeera after some years ogenda omusajja akomyewo n'amugamba you're ready to pay school fees to be present nti ye to proceeding sere n'abeerawo n'alabirira abaana be ekyo oba kitegeera kuba kati abaana weebali tokyabajjawo oba okitegeera so the issue should be to alabe baakuza abaana be omusajja kati omusajja ajjagenda anoonye ssente omwana ayingira emyaka 18 taata we ffe tulina obi waffe taata we yamukwanga ennyumba nakati maama waabo naabo n'okumulabako kwanga ennyumba wayitawo emyaka 2 n'amuyingiza mu bizinesi gye yali akola nfuuka mugagga nnyo asuubula eyo China naye kati maama we baagamba siina kino bamuwa ne talaba ku mwana because kati taata we amala omunnyonnyola omugagga kyakunnyonnyola kye kiba ekituufu mwana yandoza yagenda okurealize nga maama ye yalina obuzibu you know Desire tumukoneko ne Levikson nayo mbaga yalimu figa zaali 2 ebigambo